waliwo olutalo olw'amaanyi wakati waabo abeeyita abateeketeeke abaasoma nze bempita ba Aino March ababeera mu masuuti bakaali simaati n'abo be bayita bakyakayiga oba ennaku zino bakozesa kigambo ozambe babayita boozambe era ne bakaptioningako bahooligans bakireereese bano abeeyita abateeketeeke aboogera oluzungu olulungi ennyo abasiba amataayi olutalo muganda wange bwe batyo balusitudde era weruli lw'amaanyi nnyo nga bagamba tetugenda kubeera nga ffe ekyali badde ekyaffe kubanga bo bagamba nti bali balina kubeera nga bafugwa bufugwa bakitutwaleko naye ate ne beerabira nti akusinga oba yakusinza kukubisa gwokoze eki gwokutte 221 bo bennyini bano abateeketeeke oba abeeyita abaasoma ba elite bakkiriza ne bagonda era twabalaba katugeze abo abajjira mu DP block olwo bakkiriza nga kimaze okubeera nga kibalema eri yonna gye babadde batagalira n'ebibiina byabwe ne babisuulawo babwanika bonna ne basalawo okubeera nga basaba kaadi ya NOB nti ne be bamma kaadi ya NOB nabo bennyini ate beesimbawo nga ba independent 221 tebajjira mu bibiina byabwe bye baali bataddewo kubanga baali tebasobodde kuyita mu kakuŋŋunta kubawa kaadi ya NOB twali bali tugamba nti kati baali bazze bajjira mu bibiina byabwe okwesimbawo mu kiseera ekyo 221 naye tebaakikola ekitegeeza nti baali bakimanyi bulungi nnyo nti ebyo bye batagaliramu nga bo abateeketeeke oba bakaali simaati abeeyita abaasoma ennyo byali byonna bya bwereere ng'abantu tebabirabamu buganzi yadde n'akamu olw'ensobi ze birimu kakati munnange Uganda ekizibu kyerina nti bino byonna entalo ze tulimu ezo zijja lwakuba nti Uganda tefunanga muntu tefunanga mukisa kufunayo muntu ajja kubeera nga agikulembera asobole okubeera nga atugatta asobole okubeera nga talaga mu lulu ateeke ekitiibwa mu constitution nti omuntu fuga ebisanja 2 vaako si lutalo tofuga banno kubafiirako n'omulala ajje ogwo omukisa tunagufuna wano Uganda tetunaba kubeera nga tugufuna era tukyalina obuzibu bunene nnyo kakati bano abaasoma ne babeera nga mu kuteekawo olutalo olwo kitegeeza nti bannayuganda nabo amaaso bagabeegese bulungi nnyo kubanga 2017 Bobi Wine bw'atyo yasitula eddoboozi ly'abantu abo bwe bayita boozambe ba hooligans aba ghetto n'agisitula ye yagitwalira mu kiti kya ghetto n'agisitula n'agitwala mu parliament butereevu n'agitwala mu parliament butereevu kubanga yeesitukidde takola ki tanywa matabangufu eyeesitukidde muganda wange kitegeeza nti tagenda kubeera nga yejjusa naye ayagala yeekwatiremu kati munnanga abantu bano abawansi bano bannaffe be bagezaako kuyita bakyakayiga ba ozambe ba hooligans bwe bati ne basalawo ne bagamba owange naffe katugende twesenere naffe katwebegere kubanga teri agenda kutufaako nkugambye nti Uganda kyannaku nnyo tefunanga muntu ayinza munnange kutugatta buteegulumiza nga bannaffe bano ab'amasuuti kakati abantu abamu balowooza nti Kyagulanyi yaliko amasannyalaze nti oba byonna bikwatagana na Kyagulanyi nedda
ebigambo ebiva mu Kyagulanyi abantu bibabalamu amakulu era babirabira ddala nga bye bintu ebibagatta oba bye bigenda okubeera nga bibanunula bye bigenda okubagasa. So si Kyagulanyi kino notera okigamba abantu natera ng'okyogera wano nti nze siwagira Kyagulanyi oba nti Bobi Wine wabula mpagira Uganda kubanga obubaka bwe yeetisse bwe bubaka obusobola okugasa Uganda eyawamu era bwe bubaka obusobola okununula Uganda kubanga Kyagulanyi asobola okukyuka, Kyagulanyi asobola okuvaawo naye obubaka busigalawo era eggwanga liba lirina okununulwa. Tulabye wano mu Uganda Law Society Ssemakadde Rasta abadde nga ajja avumwa ayisibwamu amaaso naye meseji ye gy'alina mu lutalo lwabadde nalwo oba lwalina ne Attorney General Ssemakadde avuddeyo ng'ategeeza nti tewali bwerufu boonoonye omulimu gwabwe sigedde maziba lyonoonye tewali bwerufu tewali kwegamba bwenkanya ate nga naffe tukiraba tukimanyi bulungi nnyo wano Uganda omwavu tasinga musango ebintu baabyonoona babiteekamu ebyobufuzi kati embeera efaanaganako bwetyo nti newankubadde waliwo ab'amasuuti n'abalala bonna abaali badde batwala omulimu ogwo obukulembeze obwo bw'okubeera nti bebabeera pulezidenti ba Uganda Law Society gubayise mu ngalo kubanga Ssemakadde yetajjidde mu masuuti nti amasuuti si bwe bubaka era nabo bennyini nga Uganda Law Society bo bati basazeewo ne balonda Ssemakadde Rastaman kubanga obubaka bwe bulala nnyo era bwebo bonna bwe bakkaanya nabwo owange katusooke tugogole ekintu kino kitereere naye kati wano Uganda omuntu yenna avaayo okuboggolera kwabo ab'amasuuti nti gwe gundi ezo ssente ozitwala wa omunyago ogwo guteeke wali bano ab'amasuuti bo era baba bakirabanga omuntu ogamba atalina mpisa mbu akola ebintu mu ngeri etali nnomo olwo baagala mbu okumusomesa mbu omuntu olina kumugamba bulungi bwe yo si yenkola abantu olina kumugamba bulungi kumusiiga kazigo so nga bano ba Ozambe oba Bakyakayiga bo ekyo tebakiriiko bo ebintu babyagala mu straight line tebaagala abo mbu abakulembeze be baateekateeka be baasomesa mbu engeri gy'oyinza okukolamu ebintu mu ngeri ey'ekigunjufu bo gye bayita ey'ekigunjufu kubanga obubbi buba bubbi omubbi aba akubbi kati gwe ate obugunjufu obwo obwetaagisa ki obwetaaga bwaki omusajja akubba nga yeefuula omugunjufu omanyi kati omuntu asobola okukujooga asobola okufutubbalako asobola okukola buli kimu kwegamba mbu ng'ayita mu mbeera mbu eri diplomatic mbu naawe ayagala mbu obe ng'oyogeza kawoowo mbu mubiteeseeko naye mbu nga yeewa olwasala olukwesikwesi n'olujoogojogo olwo nga mwakufugira mbu kuba gwe oteekeddwa kubeera ng'ofugibwa kati gwe nawe bw'otavaayo kuleeta byabufuzi biri bikoma nnyoko n'otamugamba ggwe oŋŋamba biki bino biki byokola ebyo taligenda kutegeera nti naawe osobola okweyogerera kubanga ow'ebbango bw'otamuwemukira tokola ki teweebikka kakati olutalo wakati w'abano bannaffe abagezaako okubeera nga batutegeeza nti be bateekeddwa okubeera nga be bafuga nga ffe tulina kufugwa bufugwa olutalo olwo muganda wange akabadde kaabwako bano be balowooza nti nno balina kubeera nga bafugibwa bakaguddemu bakagaanye era olutalo kafungula nkete lwatandise dde okubeera nga lubalukawo essaawa eno we luli olutalo lwabaluseewo dda era yensobi Museveni gye yakola baakola ensobi eyo ng'era bwe baagikoze ku Ssemakadde baatandika okubeera nga bajja bakutisayizinga Kyagulanyi Kyakayiga muyimbi buyimbi
munyuwa njaga ebyo naye ng'omunyuwa enjaga ebigambo ebimuvaamu byebyo ebiruma abantu byebyo ebiruma abantu era nga ebigambo bye bo bano beerabidde nti abantu babikozesa nga ebintu ebibayamba okusiteginga rebellion nti abantu baagala omuntu oyo asobola okubeera nga bakuŋŋaanyiza ebintu ebyo naga engoma kituufu kino na kino nabo ne bagumira awo wamu ne bawulira eddoboozi erifa egindi n'egindi olwo ne bateekawo okuwakanya okw'amaanyi ku kunyigirizibwa okugenda mu maaso bo amaanyi bagamalidde ku Kyagulanyi n'embeera ze oba bajjayo n'ebyayita byonna kumbi already ebimuvaamu byebyo ebireetedde abantu okubeera nga bategeera ddala nti twafa dda tulina kulwanirira kino na kino oba oli awo nti abantu bandibadde ekituufu kiri nti oba beesiga abo abakulembeze abasomye kwegamba nga bonoga nti basoma obukulembeze baludde mu byobufuzi balina experience balina buli kimu era babateekateeka bulungi nnyo naye kuki ku ddiiru ki babeesige batya ku bubbi bwe baliko bwe boolesezza tekisoboka era batukoze bubi nnyo ensobi yaabwe weddiza omulalo mu kyama nga munnange ayogera obulungi tokola ki tomulaba abantu abamu bakyalina endowooza eyo eyabo mbw abaasoma abateeketeeke aboogera oluzungu olulungi mbw abaasomera mu masomero amalungi bo balowooza nti abo be basaanidde baali badde basaanidde nga bwe nkugambye singa baali batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe era ekifaananyi ne batusigira ekyo eky'amataayi gaabwe n'amasuuti ne tubajuliriza okubeera nti naffe twagala tusomesezeyo abaana baffe masomero ago gye baasomera naye embeera kasita etabuka ebintu ne biba nga byakyama embeera bwe beetabuse ebintu nga bikyamye katugeze emmotoka egaanye okusibwa emmotoka egaanye okusibwa oba yabisa omupiira ezungazunga mu kkubo kiba kitegeeza nti naawe togenda kubeera ng'ogikwasaganya mu ngeri gye wali badde okwasaganyamu emmotoka ennamu emmotoka egaanye okusiba kitegeeza bwebeera nga yagiya ekyokukola oba okimanyi era oyinza okutandika okulowooza oba bwogenda okubeera ng'ogikwasaganyamu ereme kubeera nga oba ofiiramu oba otaasa obulamu bw'abantu bonna abalimu kyonna ky'osobola okubeera ng'okola ogezaako okubeera nti okikola okusobola okubeera nti no otaasa obulamu bwo oba oli awo n'obwabo bw'oli mu kuvuga kati ebintu oba okuvuga ng'ovuga mu mbeera eya bulijjo kitegeeza eba tekyakola kubanga emmotoka already eri out of control Uganda weeri eri out of control kati gwe bw'otandika okubeera nti olowooza nti ate ogenda kuddira bano bakaali simaati bajje balete enjiri yaabwe ey'okubeera nti kakati olaba oyo teyasoma oyo yakola bw'ati ono yayogera oluzungu olulungi ono ye muteeketeeke simanya biki ebyo tebikyakola mu Uganda era nze nabagamba wano nti buli muntu yenna mu struggle wa mugaso buli muntu yenna mu struggle wa mugaso asobola okuyambako okuguza struggle kati bano abasajja kyebagezaako okubeera nga batulaga nti ebintu tulina kubikwata mu ngeri ya kidiplomaati kwegamba bo tubibalekere be babeera batutegeerera naye jjukira nti tumaze okukitegeera nti theory yaabwe eya leadership tekola nti abakulembeze abateeketeeke abo abamasuuti abaasoma ennyo tebatuyambye era Ssemakadde yagamba kati president wa Uganda Law Society mbu diplomacy in an abnormal situation does not work situation teri normal
ate gwe oleetawo bya kidiplomasi tebikola naawe kitegeeza olina kuleetawo ebintu ebifaanaganako ebyekiralu okusobola okumalako n'obulimba obwo n'ekikookolo ekyo kye babeera bakusibye ku maaso. Obubaka bwa Ssemakadde bwamuleeteddwa okubeera ng'awangula olw'ensonga nti abantu tebaafudde ku ndabika ye oba rasita oba ki naye ebimuvaamu era nga ddala byayogera bagirabira ddala nga bye bituufu. Kati ekibuzo ne kisigala kimu nti gweyimiriddewa munnange n'obwesimbu oyimiriddewa n'obwesimbu kubanga ye Ssemakadde yagamba nti omulimu gwabwe bagwonoonye nnyo tegulimu bwenkanya tegulimu bwesimbu era nga buli omu akiraba bulungi nnyo. Ensonga ya demokulasiya wano e Uganda eriko ebibuuzo bingi nnyo era njagala okubagamba nti nga aba Uganda Law Society bwe bakikoze ne basalawo ne bagamba owange kubanga teri abasinga kusiba mataayi balooya n'abalala bonna abatambulira mu layini eyo naye basazewo ne bagamba nti ono gwe balabanga omulalu oba oli awo nti atabeera decent bo nga bye baali badde balowooza ate yalina ebigambo ebisobola okubeera nga bibaako ebyo bibatuusa era bo ne basalawo. Kati bannayuganda nabo basigazze ekyo bonna. Tulaba wano already aba DP Block baleese dda Mpuuga already yakkiriza dda okwesimbawo newankubadde ng'akyasooka mu electoral reforms zensuubira okubanga era zigenda kuba za bulabe nnyo okusinziira ku magezi ga Museveni bwe mugamanyi nti bano ono kyageza kukola tekikomya bukomya Museveni naye ebituli biraba mu maaso eyo. Naye bannayuganda kati basigazza ekintu ekyo nti Mpuuga ajje n'abalala bonna bajje era tugenda kuba tukiraba ansa bajja kugifuna nti 2021 ensonga ba elite bano ba Mpuuga eyabaleeta okubeera nga bajjira wansi wa NOP ebibuuzo bajja kuba babyeddamu kati nti kitegeeza baali bamaze okubeera nga balemererwa kakati nti bo bano nga aba DP Block bagezako okuteekawo embeera nti baleeta omuntu waabwe omuteeketeeke mbu eyasoma ennyo ayogera oluzungu mbu olulungi ennyo naye ng'ekyo kizibu kya Uganda nga tubadde n'abantu aboogera enzungu wano abantu nga boogedde enzungu abantu nga basibye mataayi naye enguudo zibalemye okukola amalwaliro temuli ddagala ebyensoma mubiraba abaana basomera wansi wa miti byonna biri awo matongo so nga ate bano be bayita boozambe bakyakayiga ab'omu ghetto bo bamanyi butya bwe balina okubeera nga bafugwa kubanga bano bamanyi kimu nti be balina okufuga naye tebamanyi butya bwe balina kutuusa service delivery ku be bafuga. Kakati bano nabo basobola okubeera n'abantu abaasoma by the way nga baasoma naye lwakuba nti waliwo abeegulumiriza ku bannaabwe nti society etuusa okubeera nti erina abantu abaasoma eri gye boogerako naye erina abantu abaasoma era nga basobola okumaakingana bano bulungi nnyo era nga bali basobola okutegeera obulumi bw'abali bwe bayitamu abantu baabwe kuba nabo embeera bagiyiseemu bagimanyi. Tetwagala oba olina ssente mmeka bw'oba bazaalibwa bagagga mbw'oba simanya biki nedda ffe twagala omuntu asobola okutegeera omuntu wa wansi asobola okusosowaza demokulasiya asobola okubeera omwesimbu. Obwesimbu buyimiridde butya nti gw'oli mu palamenti oyogera oluzungu n'okunkumula ennyenje obeera simaati nnyo naye ensonga y'obubbi ogyogerako ki ensonga y'obuli bw'enguzi teweenyigira mu scandals ezo bw'oba ozeenyigiramu kati olifa ddi ku mbeera y'amasomero agali obubi oba embeera y'amalwaliro agali obubi kubanga gwe omu ku abo ababba ssente zaali badde zigenda eri. Kati olutalo luno lw'amaanyi bannayuganda njagala mukimanye olutalo lw'amaanyi olugguddwawo wakati waabo abeeyita ba I know much abaasoma mbu bo be baateekateeka era nti baasomera amasomero malungi nnyo
era baludde mu mbeera eno system bagiruddemu balina experience n'abano ababaddewo ebbanga lyonna nga banyigirizibwa nabo ne bafuna babakiikirira era nga nabo ebintu babitegeera bulungi nnyo butaba birina okubeera nga bitambula kubanga mu paalamenti mwebali era bonna boogera luzungu buli omu n'awulira munne bonna ne beetegeera kati kiki kye batugamba tebalina kye batugamba tebalina era buli munnayuganda yenna adda mu kuwuliriza obusajja obw'amasuuti obwo obutufutubbalako mubi nnyo aba akutogedde eggwanga ly'e Uganda kubanga tebakulya ssente nti waliwo abantu be baateekateeka nga bo balina kubeera nga be bafuga mbu abalala nga bo bafugwa bufugwa tekiriiyo kubanga emirembe era gigenda gikyukakyuka kiva bagamba nti emirembe engalo kuba engalo tezikola kitezenkanankana kiba kitegeeza nti n'omulembe gw'abano be bagamba nti be bafugwa nagwo gusobola okujja ate ne gufuga gusobola era ne gulongoosa ebyo bano be batasobola kubeera mu kwegulumiza kwabwe nga tebasobola kubeera nga babituukiriza n'olw'ensonga eyo saagala bannayuganda muddaawo gw'oli eno ewammwe terinadde n'omuntu eyatuuka mu siniya 4 kyokka ate oli mugulumiza bali olw'okubanga be bategeera ebintu ebyalina experience anti era oyo simanya mwami simanya bano baani ebyo tebiriiyo Uganda kati wetuli essaawa yakakati gitwale ng'emmotoka eyatabuka buli kimu kyetaagisa okubeera ng'emmotoka eyo era bwesanga weesobola okubeera ng'eyimirira bwetyo oba neesanga bitooke nga tebigenda kugikosa nnyo omusajja ajja giyingiza mu bitooke esibira omwo oluvannyuma katuulu bano bakaali smart bo tebajja nakusobola kugisitulayo mu bitooke gyegudde oba mu mugga gyegudde era ffe bahuliganizi ffe abagenda okugendayo tugisikeyo bano nga bali eri tebagala kweddugaza naye ng'ate be baaleetedde emmotoka okutabuka be bagireetedde okutabuka ebyo bye byange kansuubire nti ategedde